Wamma abakyala mumbuulireko. Wamma okufuna omusajja nga takkuba aba akwagala. Bane nze nnoonya omusajja ng'ogenda kunkuba kumpi, nkube ku matama onsambemu, nze nja okumanya nti onjagala. Naye omusajja atagenda kunkubako nga buli kaseera baby sweetheart honey kabiyite kigaji. Njagala omusajja ng'ogenda kunkuba kumpi, onsambemukko ku mitege, ongwekokko mu bulago ontugemu. Yakumanya laavu kiriya. Naye n'ofumba omwaka ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano, teri kukubako. Kati omusajja gwe njagala ng'okuba. Ng'omanyi tokuba totawaana kujja winbox yange, njagala bakubi nga mukolamu ne ka training nga ka bikonde. Mukitegedde ekintu ekyo? Ekibuuzo kyange ekyokubiri kyembuuza. Abakyala, nammwe ewammwe liringa eryeno. Omusajja n'akomawo ssaawa emu, 11, 12, bannange basajja mmwe tubaze bakojjamba mmwe. Bakojja mmwe babuulyeko nti omusajja addako ewaka leeti, ekibakeeza okudda ewaka kiki? Olw'ennyomba. Bano abasajja ki ekibakeeza okudda ewaka? Temulinaayoko ku busayidi dishi gye musobola ggana ne mukubaakuba mukeeyo. Musajja n'okomawo, omusajja omukulu, Semaka, ssaawa 11, ssaawa 12, ssaawa emu, muba mweyuna ki? Kutulingiriza bannange. Kitegedde ekintu ekyo? Mukyuseemu, mutandike okuddako ewaka leeti bannange. Yingirako ku 8, ku 9, ku 6, sinakindi ne 10, ogw'ekiro so ogw'omisana. Kadama TV kojja mate ekintu ky'omukwano buli omu akitegeera lulwe. Oyo muwulidde mukyala munnammwe ayinza okuba ng'ayogedde ekirowoozo eky'omu ku mmwe oba ekirowoozo ekya abakazi abali eyo. Waliwo omukyala nga nonogyeko, waliwo omukyala nze gwe nali mmanyi kennyini nga ku mizigo kwe nali mbeera, omukyala oyo nga bbaawe kasita tamukuba amanya ayina we yayenze. Ekintu oyinza okulaba ng'ekiri ffane, oyinza okulaba ng'ekyewuunyisa, naye ate munnaaye ebintu ebyo gye biri. Ng'oli agamba nze bba wange bw'aba tankubye mba mpulira tanjagala. Nga ye buli mwezi ayagala bbaawe amukubemu, bw'amanya nti amwagala, bw'amanya nti amuwubira, bw'amanya nti talinaayo balala. Ate naweesanga oli nga ye ddala mu butuufu omusajja tayagala kwona ku mukazi we, nga mukazi we amwagala, ng'agamba okuba omukazi wange mbeera ng'atamwagala. Okuba mukazi wange tekinaye kitegeeza okugunjula omuntu, tekitegeeza nti olina kusooka mukuba. Wabula osobola okubeera nga omuntu oyo mwebuulirira. Abantu bangi abawangadde nga tebeekuba, tebeevuma, naye ng'akimanyi oli mukazi we. Ebinyiizo bibeeramu, okunyiiga, okukyankalana, naye ate era okugalulira munno n'omukuba tekiba kituufu. Naye ate ku sayidi endala ye omukazi agamba nti nze nkuba, nja kutegeera nti nno awo onjagala. Bintu bya njawulo, kwagala kwa njawulo. Kaakati ekintu ky'omukwano kino kizibu, nti ye nga bw'omuwulidde ye akugamba nti nno bba wange bw'aba tankubye nze mba mpulira tanjagala. Gwe eyo gy'oli eyo okkiririza mu mukwano ogwo ogw'okukuba n'okakasa nti bbaawe akwagala, oba togukkiriza? Nali mbaddeko ne baneiba bange, nali mbaddeko n'emikwano gyange, nali mbaddeko n'omusajja, naye nze kye sitawulirangako kwe kugamba nti omusajja yali agambyeko nti nze okuba mukazi wange mba mulaga nti mwagala. Ekyo kyo sijja balimba sikiwulirangako. Buli musajja gwe mpulira akuba mukazi we agamba naye ekikazi ekyo kyantama, oba kigenda ddi.
embeera gye mbalaga nti gwe kyolowooza nti nno baawo okukuba akwagala, kimanye baawo okukuba takwagala. Era agamba oligenda ddi? Tewali musajja akuba mukazi we ng'amwagala. Buli musajja akuba mukazi we aba tamwagala. Obujjako nga munyi wa njaga oba munyi wa mwenge n'amukuba ng'ali mu mbeera eyo ya influence nti abadde takyagala. Naye omusajja atakozesa bintu ebyo n'ava eri n'akukuba, mu butuufu aba takwagala. Era mu bintu ebisobola okubeera nga omukazi akubwa, kale wadde omusajja naye neesanga ng'amukubye, kiyinza kuba kyawenzi kyokka. Ebisigadde byonna omusajja asobola obigumira. Naye kyobwenzi asobola okuva mu mbeera n'akukuba. Naye bino simanyi ssente zaabuze, oyo bw'akuba simanyi ssente zaabuze ndala nga siguwa zitutte, oyo aba takwagala. Simanyi akusanze emmere tennajja, n'oyo aba takwagala. Bw'eba tennajja, buli lunaku osanga teyidde. Bumiikiriza bw'oba onsanze ku olwo tennajja, sooka olabemu ennaku ziri ze mbadde nyifumba n'osanga ng'ekoze eki? Eyidde. Kadama TV, Kkojja Matte, ebintu bizibu. Ekibuuzo kyange ekyokubiri kyembuuza, abakyala nammwe ewammwe liringa eryeno, omusajja n'akomawo ssaawa emu, 11, 12, bannange basajja mmwe tubaze bakojjamba mmwe, bakojja mmwe babuulyeko nti omusajja addako ewaka leeti, ekibakeeza okudda ewaka kiki? Olwo nnyomba. Bana abasajja ki ekibakeeza okudda ewaka? Temulinaayoko ku busayidi dishi gye musobola ggana ne mukubaakuba mukeeyo. Musajja n'okomawo, omusajja omukulu, semaka, ssaawa 11, ssaawa 12, ssaawa emu, muba mweyuna ki? Kutulingiriza bannange, kitegedde ekintu ekyo? Mukyuseemu, mutandike okuddako ewaka leeti bannange. Yingirako ku 8, ku 9, ku 6, sinakindi ne 10, ogw'ekiro so ogw'omisana. Wamma abakyala mumbuulireko, wamma okufuna omusajja nga takuba aba akwagala. Bane nze nnoonya omusajja ng'ogenda kunkuba kumpi, nkube ku matama onsambemu, nze nja okumanya nti onjagala. Naye omusajja atagenda kunkubako nga buli kaseera baby sweetheart honey kabiyite kigaji. Njagala omusajja ng'ogenda kunkuba kumpi, onsambemukko ku mitege, ongwekokko mu bulago ontugemu. Omanya laavu kiriya. Naye n'ofumba omwaka ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano, teri kukubako. Kati omusajja gwe njagala ng'okuba, nga omanyi tokuba totawaana kujja winbox yange, njagala bakubi nga mukolamu ne ka training nga ka bikonde. Mukitegedde ekintu ekyo?